Imba gospel bayitirivu ate abayimba obulungi ennyo okusinga n'abo bali ku TV kuba n'abali ku TV ne gospel waabwe gwe bayimba tetumutegeera. Naye ffe tumanyi betulaba ku TV. Kati ate bo tebaliyo nzize wano. okutegeeza ensi. Olinga uliriza. W'abayimbi abali wano. Abalema batambula, abazibe b'amaaso balaba, abatalina mirimu bafuna essuubi ne bagenda ne banoonya ki emirimu. Ennyimba zaabwe zizzaamu abantu amaanyi. Muve ku ezo music mwe muwulira yaba duo oli akwata ekigambo bw'ati n'agamba nti lulimba lwa gospel. No, we have gospel artists abayimba music alimu ekigambo kya abayimbi ba gospel mwabawulamu batya lwa church. Zino entalo si z'abasumba, zino ntalo za njiri entuufu n'enjiri enfu. Oba okitegeera? Yes, for me as Lanek, I support the true gospel. Ani gogamba nti no ayina enjiri enfu? Bayibuli egamba nti tunaabalabira ku bikolwa byabwe, nze siri wano okumenya linnya lya musumba yenna. Naye oyo gwe mulaba ng'ebintu byakola biri fane ng'omanya. Abamu bakuyita mufere. Bampita mufere because nkola bye batasobola kukola. Omanyi Uganda waliwo ekintu kimu. Oli bw'alaba nga kyokola kyeyandiyagadde okukola ate nga maybe oba gw'okikola kumusinga, then kyasobola okukola is kulwanyisa. But nze mbagambye ekintu kimu, come join the winning team and let's build the gospel music industry to a higher level. Simple as that. Okay. Yes, tukunganye abayimbi ba gospel abenjawulo because mu lockdown tubadde tetusobola ku interactinga olw'embeera eya quarantine oba coronavirus. Kati olwala tuzze kumanyigana, abayimbi ba gospel abenjawulo era nga bwe mubalaba webali bayimba music ow'ekika ow'enjawulo. Yes, bangi kumwe temulabawo the big names bwe mwogerako, naye njagala okutegeeza ensi kintu kimu nti abayimbi ba gospel bayitirivu. Waliwo abadde babalinnyirira babashaninga tebabakkiriza kuvaayo ne batwala music ku TV oba ku radio nga bamukasuka mu dustbin oba okitegeera. Naye nga message ali mu nnyimba zaabwe w'amaanyi nnyo n'okusinga abayimbi be muteeka ku TV oba be muteeka ku radio. So abayimbi be mulabawo olwaleero tulinawo just 200 gospel artists olwa number ekkirizibwa okuŋŋaana mu kaseera kano. Naye abantu tebabategeera. Tulinamu abayimbi abamanyikiddwa because babadde baweereza mu makanisa gaabwe then ne mu area we bava. Buzibu ki bw'olina ne Ivan Ruchi? Ivan Ruchi agamba toteekeddwa na kuba na president. Omanyi saagala kwogera nnyo ku Ivan Ruchi naye ekintu kimu sensobola ogamba nti Ivan Ruchi mussaamu ekitiibwa because tukuze tumulaba from the Limit X band ku Miracle Center bo baakikuba, they've traveled the world, babadde mu mawanga ag'enjawulo. Naye ekintu kimu kyesikiriziganya naye yawagira nnyo music owa urban oba okitegeera. Bano abayimbi abayimba music owa local owa worship owa kadongo kamu ye tabasapoti nakyo ekisooka. Then ekyokubiri akuze akaddiye ebintu enkola ye oba okitegeera akuze tukirize guno omulembe gwe tuliko speed gye tuddukamu tagisobola. Yes, and then fe tumanyi abayimbi ba gospel kye beetaaga right now because nze nali gospel artist era obulumi mbumanyi. Abayimbi ba gospel bwe bayitamu okutegeka ekivulu abantu ne batajja okubanga toyina sente zigenda mu studio, toyina sente zikola video ennungi oba okitegeera. Kati ye Isaac Ruchi olw'okuba ye alina mu kasente ye ebyo takola ki tabimanyi oba okitegeera. So nze nsaba ekintu kimu, Isaac Ruchi nkwagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, sina buzibu naawe era bw'oba olina obuzibu nange bambi nze sirina tabbu. Yagambye buli kyokola kyonna okikolera mu kamera n'emmotoka gye wagaba. Kati kankubulira ekintu kimu, Yesu bwe yali awonya omuzibe w'amaaso Bartimayo tetwanditegedde, naye bwe yawonya waaliwo abantu abaali balaba. That is why n'olwaleero tukyogerako oba okitegeera. And it is okay to give in camera because tuba tulaga obukakafu nti ekintu tukikoze. Kati ate bwe tunakikola mu nkukutu abantu banamanya batya ki kye tukoze oba okitegeera. Lazaro bwe baali bamuzuukiza okuva mu bafu abantu baaliwo. That's why we still talk about him today. And tuina proof nti waliwo abaaliwo abaalaba Lazaro ng'azuukira. So ebyo Isaac Ruchi adde asome Bible. Oba yagala kwa president. Oba president ajja busobola era kuba teri ajja mulonda. Era nesimbawo next kankubuli bwe nesimbawo next to Isaac Ruchi ayinza n'okwewuunya nze nkubuulira. Ate ezo elections zirina okuba bwe ziti nti Isaac Ruchi yimirira wano Laneka yimirira n'abantu basimbe line mabega ayinza okugwawo ekigo ne mumutwala mulago.
ososolamukko ko wagamba abayimbi ba gospel balina kuba nga basalira Pastor Ssenyonga. Kakati nze nja kutegeeza eggwanga kintu kimu nti Bible egamba nti ffenna tuli boonoonyi, tekuli mutuukirivu. Yesu yekka yali omutuukirivu, but tugenda kusupportinga enjiri entuufu. Olw'okuba ffenna tuli boonoonyi, eyo si ye excuse ey'okwonoona oba ey'okusupportinga ekintu ekikyamu. Ffe tusupportinga enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, enjiri y'omusalaba. Period. Pastor Ssenyonga ye mutuufu? Pastor Ssenyonga ye musumba omutuufu wane Kampala, Uganda. Kiddemu? Ekyo nkibagambye, Pastor Ssenyonga ye musumba omutuufu wane Kampala, Uganda, kuba yayimiridde ku kigambo kya Katonda, ayimiridde ku Bible. Tulina abasumba bamanyi. Abafere beebo. Bible egamba tunaabalabira ku bikolwa byabwe, ebintu bye bakola ng'olabira ddala nga tebiri ku mulamwa gwa Bible, oba okitegeera. Yes, Bible tetukiriza kuwasa, simanyi bakazi bameka. Bible tetukiriza kukola byamagero, simanyi bifaanana bitya. Mubiraba, mubimanyi. Ate Pastor Bugembe, yes mutuukirivu. Bannange, musumba Bugembe. Ogambye? Yes. Ogambye Pastor Ssenyonga ye mutuufu mu Kampala. Sigambye nti ye mutuufu yekka nti abalala bonna bakyamu. Nedda. Ngambye ye mu njiri gy'abuulira ye ntuufu. Kuŋŋaana because tubadde mu season ya lockdown ate tusobola kwe accessinga, naye olwali tuze kukuŋŋaanya kumanyigana n'okubaako bye tulaunchinga. Abayimbi ba gospel baliwo bibiri because government etukiriza kuŋŋaana abayimbi oba abantu abasukka mu bibiri mu season eno ya lockdown. Yeah. Fenga Abannayuganda tumenyemereko ku bayimbi ba gospel fenga ffe be tumanyi. Tewali muyimbi wa gospel amanyikiddwa nti ali famous because ensi ebadde emanya abayimbi ba gospel babiri oba bataano oba 10 oba okitegeera, naye njagala okutegeeza eggwanga kintu kimu nti gospel music erimu abayimbi bangi ab'enjawulo because buli kanisa wane Uganda erina omuyimbi wa gospel, sinakindi nga omusumba yennyini oba mukyala we nga ye muyimbi. So all the artists that you're seeing here, okay, actually Seku Martin huyu naye ayingirawo buyingizi mumumanyi. Yeah. Abantu bangi abaze olunaku olwaleero kaye nga tetumulaba. Naye bannaye temuli bangu. Njagala bagamba kintu kimu, twafiiriddwa era tuli mu kkungubaga. Muganda waffe Keezi yafiiriddwa maama we, oba okitegeera. Kaakati ye agenze tukiikirirako nga naffe bwe tujja. That is why taliwo. Naye mukimanyi mwenna nti kayeela neka tuli ava. Oba mwayombi. Tewali kuyomba kwamu. Emmotoka tetujjagira bimmotoka. Emmotoka temukyagiraba? Maybe nga waliwo ensonga but tewali nsonga yonna. Tagisobola ya mafuta. Oba emmotoka nga tagisobola. Nedda kaye Katonda amuwadde omukisa, ayinamu kasente ke, ayinamu akawogo. President Lanek, olwaleero oyisa abayimbi wano naye tuwulira nti abayimbi ba gospel tebaagala kufumbirwa era abawala benda bawana abasinga tebaliiko mpeta. Gwe ng'omukulembeze ensonga eyo ogyogerako ki? Anti kaakati omuntu tosobola keera ku makya oba nkikunyonyola ntya kakiri bwe kiti nti omuntu alina kulaba oba okitegeera n'asiima. Kaakati b'ogamba nti tebaliiko mpeta and stuff like that, maybe tebanaba balaba ate nabo tebanaba kulaba. It's as simple as that. Obukulembeze bwo kaweefuna ekigoolina okulaba nga bafumbirwa. Saagala nnyo okusindika muntu kugenda kufumbirwa ate amale bawukane ate amale bafune obutakkaanya. Njagala nga Katonda yennyini yamusindisa oba ng'alina gw'amulaze. Period.